الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولنا ببيتيوا لبني نزل ببيتيوا كم كنت جفجنا كرسمير الدين يا الله تبارك وتعالى مبولك فكانسيونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tuwuza kunati akaongezi kwa lwaliro manya amachago lwaliro barakallahu fikum sikaongezi obuna amachago lwaliro mwasuze mutya aburugana bibitibwa nebanyiriza bibitibwa mugiye bali kujonna Allah azza wa jalla tumusaba ibanga lyonna laylan wa naharan sirran wa alaniyatan atebe baraka mubulamu bwaffe atutebe baraka mu mirimu gyaffe atutebe baraka mu ibadati zaffe atutebe baraka mu ibadati zaffe atutebe baraka mu da'wa atutebe baraka mu bana baffe mu bakyala baffe mu mali zaffe mu bakadde baffe mu bashuyukhu baffe وسلام الله لونغو صوب السلام نبا السلام يا ربي إنه ولي ذلك والقدر عليه الله قتب السلام لو السلام وبليسيونا سبب الله تبارك وتعالى أتفول ومتما غمو أتجمو kwa ukana yukana tubelenga tulichitule tubelenga tutambuzo busilango obutekedde okutambula Allah tumusaba atuwangalize kukwejjukanyanga dini yebwe tuti atuwangalize kutujja fejene gyekitiibwa atuwangalize bashiyukhu bafa bibitibwa abongere ilmu n'okutegeera n'emirimu emirungi n'ettaqwa ne ikhlas innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi olwaliro olunaku lwa mande biidhnillahi tabaraka wataala nga mumanyi lunaku lwa at-tawhid ku kitabo kyaffe al usulu thalatha era nga ebbanga lino twasalawo tutambulire ku mpaji ey'okutaano mu mpaji za obukkiriza al-iman bil yawm al-akhir kukizona kula nkomerero era nga tuli kubonero bwa nkomerero kututambulira biidhnillahi tabaraka wataala nenga olwaleero mu studio zaffe Sheikh Weshitiibwa leero waali Sheikh Musa Sibalu bulijjo mbeera naye mu nika sibeerangako naye mu tawhid mu usulu thalatha naye leero masha Allah ankedde olukeera lwotalabanga era kabatole ku salamu biidhnillahi tabaraka wataala Sheikhna tuli kuwatuliza salamu barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh Musa wali nyo na tebi na tabaraka taala bahakada abrugana bitiwa mande yaita twali tulaba hadithi ya mbaka sallallahu alayhi wasallama egamati la taqumu as-sa'a hatta yadhhara al-fuhsh wa at-tafahush wa qati'atu ar-rahim wa su'i al-mujawara wa su'u al-mujawara. Naam jetwali tutambulirako era nga twalaba al-fuhsh wa tafahush twakirabira kumpi emisomo ebiri miramba nga tulaga kyategeeza ki obwonefu byobwemu nakina kiwa hakaza ebyo twabimala era tetugenda kubeera nga tubiddamu olwaliro katutwala omukisa kubeera nga tumalayo obubonero buno obwali mu hadithi obubonero bwali busatu ebyobwonefu n'ebyobwemu n'okubeera nga oluganda lukutulwawo no muliraano okuyisa obubi omuliraano. Olwaliro tugenda ku qati'atu ar-rahmi okukutula oluganda abuluganda bitibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi akomerako mukalimu agamba nti la taqumu as-sa'a enkomerero tegenda kuyimirirawo hatta yadhhara al-fuhshu wa tafahush okutuusa ebyobonefu ebyobuwemu bigambo n'ebikolwa bigenda okubeera nga byeyoleka nga bwe kiri olwaliro tibyetuwangalira ngera bwe twalaba biidhnillahi tabaraka wataala. Mbaka agamba akomererako okubiri wa qati'atu ar-rahmi n'okutula oluganda wala hawla wala quwwata illa billah. Oluganda lwekibwa singa weegendereza mu bulembo lalo gwe tuwangaliramu ojja kwesanga nga qad qutti'at al-arham enganda zikutuddwawo olwaliro tuwangaala mu biseera oba mu mulembe nga gwa byanfuna gwa byabagazi tuwangalira mu mulembe ananiya Sheikh tukikyeki Ananiya kwemanya muli yeyagaliza yekka kantu konna abakeyagaliza yekka kuba omulembe gwe tuwangaali muli gwa ananiya Olungereza abeera mayisa oba selfish oba selfish abeera selfish okay kati mayisa tekibeera ku bintu madiyat naam kati bukiri قد يقطع الآن الولد رحمه أبيه وما نبغي أن يزكتلو رجال واتشتاو نبغينا نبغي أن تتشابه مني نبغي رجال rwa mama womuto nakutula oluganda lwa singawe
bakojja be n'abakutula baganda be obategereka na muganda ina mukutulako wala hawla la quwwata illa billah nenga kiki dunia mali kimanyi sheko galo nti omwana ayinza okutta muganda be min ajli al mal wa sente ayinza okutta bakadde be wa sente asigaze sente zili wali omwana yali agenda yagezako kutta kitaawe oluvannyuma lw'okutegeera nti taata we ebintu byonna yabiwandika mu mannya ge era kwegamba bwe yamala okulaba nti ebintu byonna biri yali omwana omu ate okulaba nti omwana agenda okugwa ku bipapula nakinga ebintu biri mu mannya ge ogenda okukkakana ng'omwana tayagala kutta kitaawe agaba ebintu bibyo ng'ayagala kutta kitaawe asobole okudda mu bintu adde mu bintu taata atambulage naye kitaawe yakoledde ebintu abibyo buli kimu kyonna gw'okirimu kati kimu birina manyago kati otta waaki okyaba nti no bw'omutta ebintu bino togenda kukombako wadde kubanga mu bintu ebigandisa omuntu okusika alqatl kutta kasotta kitaawo khalas ebivuga togenda kukwatako wadde sababu togenderedde naye oli sababu oli nsonga busonze eresewo ensonga eyo gwagula emmotoka nekyera enkya nekola ki allahu akbar nefuuka ensonga n'olwekyo abooluganda bebitiibwa barakallahu fikum wajazakum allahu khairan mutuufu tugenderere nnyo oluganda tubeere nga tulukola ki tuluyunga biidhinillahi tabaraka wa taala aina abooluganda bebitiibwa okubeera nga tukutula oluganda kabonero bubonero bwaki bw'enkomerero ate akaliwo olwaliro mwe tuwangalira nsuubira nti buli omu akiraba era kamaze okubona olw'ensonga nti tuwangalira mulembe gwa byanfuna na bya bwagazi era ekigambo ky'okutula eŋŋanda waliwo oluusi lwe bubeera oba obugayaavu kati okugeza n'osanga omuntu nga ayina basengaabe ayina bataata babato bamaama babato bakojjaabe ne baganda be musayi mu mbeera eyo olwamamulo kugamba nga naye n'abeera nga tugambe okugeza kaneegerezeko nzenze nnyini ng'awangalira makindi wewuwe naye ng'ayina mukulu we abeera kabowa n'amala omwaka mulamba nga talinnyanga kuwa mukulu we oyo mwana wa taata we okitegeera taata we muto sawooka abeera makindi naye najja nankumbi ku lw'ebusaabala nga waliwo oluganda lwe enateete ayinawo sengaawe n'amala emyaka egi nga tagenze eyo abamu nno ekisinga okubagaana okugenda okulaba abakadde baabwe ngaabo era bintu bya maddiya alowooza nti okulaba ngasotoddekero ya sukaali banange byesi bye bikulu okulambuligana kyekikulu ndigenda neetisa afa takoze eki afa tatuuse olifa totuuse yakejjali olugero lwakyuka olwo mbadde n'engeri gye ndumanyiemu naye kale barakallahu bwolumanyi la hawla wala quwwata illa billah nocha oluganda okimanyi nti seeka omuntu ayinza okubula ku bakadde be emyaka n'emyaka n'asigala kuba kubira kasimu nga n'akasimu nako takakola ki nga takyakakuba naye nga bannange omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba kubanga olwaleero engeri y'olukanda kugamba giri kutuseewo engeri yeewuunyisa era engeri kugamba yeewuunyisa naye omubaka yagamba kyenjagala mu hadisi eno mugitunuulire mulabe omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abu Huraira eri mu Bukhari ne Muslim omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna Allah ta'ala mazma Allah azza wa jalla khalaqa al-khalqa yatonde ebitonde hatta idha faraga minhum okutusa yatonde ebitonde n'abimala nabikola ki n'amaliriza okubeera nga abitonze biri wali wamala bitonda abimaliriza qamatir rahim oluganda lwennyini lwayimuka Allahu akbar neruyimirira faqalat nerugamba nti hadha maqamu al-a'idhi bika min al-qati'a wano wenyimiridde kyekifo kyoyo eyekingiriza gyoli nga yekingiriza okutula oluganda Allahu akbar لا حول ولا قوة إلا بالله الرحم تستعيذ بالله تبارك وتعالى من القطيعة وكينجلز الله عز وجل omuntu agenda oddukutula wekingiriza Allah tabaraka wa taala a'udhu billahi Allah
الرحم رغمتي هذا مقام العائذ بك من القطيعة kile kifo kiwonyemiridde wano kye kifo kyoyo eyekingiriza okuba omuwonye omuntu oba omuwonye okutula oluki oluganda Allahu akbar wulira Allah yalugamba ki tabaraka taala Allah alugamba nti agamba nti ama tarudaina an asila man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki abafe luganda gwe nkutonze Luganda bateko kuyunga tosima merenga nkuyunga mberenga nyunga oyagendo kuyunga era nkutule oyagendo kukutula subhanallah Allahu akbar ama tardaina an asila amakulunji ayungo Luganda ne Allah agenda muyunga atagenda kukutula Allah amukolaji Allah amukutula lugamba nti raditu nsimye ekyo kyenjagala amyunga ananyunganga era kutula akola ki ananguto Allah nalugamba nti fadhalika laki ekyo kichonchi kuwadde nenda kuyunga agenda kuyunga atenkutule agenda kukola ki kukutula naye la hawla la quwwata illa billah Allah subhanahu wa ta'ala wasilu rahmi omuntu akutula omuntu ayunga oluganda yasiluhu Allah tabaraka wa ta'ala Allah agenda muyunga tabaraka wa ta'ala niba naga oluganda ayatu sila kuyunga ki Allah kwagenda kuyunga gwe ngoyunza oluganda suratul birr Allah agenda kuyunga kukola obulungi suratul karam Allah agenda kuyunga ku kitibo bere wa kitiwa suratul rizq Allah agenda kuyunga mu kugabirira suratul rahma Allah agenda kuyunga mu kukusasira suratul ata Allah agenda kuyunga mu kukuwa suratul af Allah agenda kuyunga mu kukusasira mu kukusonyiwa suratul maghfira Allah kuyunga mu kusasira suratul khair Allah kuyunga eriye birungi bikulli asnafihi wa ashkalihi wa alwan buli kyonna kirungi ngabo kiwanyi Allah agenda kuyunga nakyo sheikhna kiri kitya Allah azza wa jalla nga kuyunza ogera kubera mu mbeera ki nga Allah kuyunze n'okumutya wasalaka bitaqwahu akuyunze n'okumutya Allah tabaraka taala la shakka tujja kubeera mu abaganyuddwa Allah nga kuyunze bihudahu ku dunia kuno n'obulungi bwe Allah tabaraka taala ogera kubeera mba mutya ku dunia atobe nga bulungi ne ku akhira na masha Allah abakuru ti Allah kwa tawfiq akuyunze lwaki olwokuba oyunze oluganda wala hawla la quwwata illa billah Allah genda kuyunga bi'izzihi wa ghina n'ekitiibwa kye n'obugagga bwe Allah genda ku byonna byagenda kola ki Allahu akbar mutufu Allah bwana kuyunga nakuzza jali tas'adu fi dunya wal akhirah choyogedde togera kubera bwa mirembe ku dunia naki naye ate kiri kitya bannange embeera zigenda kubeera zitya inqata Allahu abdahu singa Allah subhanahu wa ta'ala akutula omuddu we subhanallah olwokutula oluganda Allah nakwe kutulako ama tardaina an asla man wasalaki wa an aqta man qata'aki katorobo sigadde wa Allah akbar akwe kutuddeko wallahi sheikh tiwali baraka mu mali tiwali baraka mu riziki ngatoyunga luganda Allah agenda kukutula ku buli kisomoga kyonna buli kimu kyonna Allah agenda ensonga zonna zigenda kubeera mutashattita nga zonna nkutule lwaki ebiseera bye byonna Allah tugenda kubeera baraka mbu sako kimanyi nti omuntu olwokutula oluganda abeera kugamba ne ibadati zennyini abeera tazituukiriza bulungi omuntu ayinza okuba nga talina budde ayagala okuzitukako ekiraasa aleko alaba nga atalina budde gamba nti buli lwayagala okubaako kyakola mu budde obwo obw'ekiro webale nnyo waliwo ekimugamba nti tewali budde osooka weebake nekiki Allah yamukutulawo Allah yakola ki yamufundiza ensi so Allah omuntu gwayunze amutera baraka wadde kadakiika kamu nakolemu ebintu ebyewuunyisa noni ne bwana banga amasawa agayina mayitivu sitaani yamulaga nti obudde tolina ninga agenda kumala just dakiika nga 10 ng'atereeza Allah tabaraka taala mukaddaako naye nalabanga agenda okukola omwaka omulamba lwekyo ti Allah agenda subhanahu wa taala kukola kikubeera nga akukutula nokya mu luganda bibitiibwa shekhe bakadde baffe nga tuyimiriddeko bakadde baffe wallahi Allah basaasire kubanga bayunga enganda wallahi bayunga enganda
batambula okuva ku mitala na mitala nga bagenda kukyalira atambuza bigere obusobozi bwalina bwa bigere bye. Allahu akbar. N'atambula n'ava e Butambala n'agenda e Masaka. Allahu akbar. Ku kagaali naye nga Masaka gy'alaga ayinayo muganda we oluusi nga yasengukira basajja n'agenda n'amalayo ewiiki nnamba akyalidde munne n'emikwano gye gyonna n'agirambuliramu ku kyalo n'akola baganda bange benafuna eno bempangala nabo okiwulidde eyo n'avaayo n'akomawo awaka naganyina muganda wange ali Bugerere n'alukwata n'agenda n'amukyalira. Nze nalabanga maama wange n'ave bafunaga nti nyina maama wange Sembabule. Allahu akbar. Naye nga si maama we nti oba maama we ddala wabula Luganda maama we gye yaveeyo kati waliyo eŋŋanda yerrahimu Luganda olwo kubanga Oluganda be bantu abasaidi ya maama wo n'abasaidi we ya taata wo bonna be bagenda mu Luganda ŋŋenze n'agenda okitegeera eyo n'amalayo ennaku 3 oba mmeka n'avaawo naga nti ate nnyina muganda wange omulala ali Gindi naye n'agenda n'amulambula n'amala essande namba 2 nga taliiwo n'akumulaga nti baabatumidde nabadde Gindi seeka olwaleero wamu n'okuba nga wasail tanakul min makanil akhar nyangu nnyo olwaleero ogamba nti musaawa oba olunaku luno oyinza okulambula abantu kumpi abawera kangere Gindi malewo essaawa ng'otaddemu n'amafuta nga ga bulijjo nkakalinga aga bulijjo n'ogenda olumu maama yatugamba nti muntwale mu kyalo njagala genda kulambula bantu n'atambula Butambala yenna agenda alambula baganda be. Allahu akbar alhamd. Ukitegeera n'ayita ekabasanda n'ayita mu kibibi ekibibi nno nga bangi kuba gye bamuzala n'agenda Egombe maama we gye yawangaalira ukitegeera oba gye bazaala maama we n'avaayo ne tumaliriza ekirabuwa ewaffe nga tuyise ne Mbulo wonna ng'agenda alambula bantu lunaku olwo netukomawo ate bananga b'ekitiibwa abooluganda abakkiriza bannange tuyunga Oluganda tuyunga abantu b'eŋŋanda zaffe tetujja kufuna baraka mu bintu bye tukola tetujja kufuna baraka mu bintu bye okujjako nga tuzizza obujja okulambula ab'eŋŋanda zaffe okutangira ddala ku bakadde baffe naye tuli Bulaaya abantu baliwo baba beeyawula dda ne bakadde baabwe oluusi n'akasimu Allah tabaraka wa taala ennaku zino oba mulembe guno yatwanguyiza natulebeseka empuliziganya naye omuntu amala n'omwaka omulamba n'emyezi nga tawulizza ku bakadde be wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tusaba ya rabbi atusaasire atusonyiwe nga tawulizza ku bakadde baffe bannange tuli tutya okuwulira omukubidde ku kasimu essanyu lyokka tayagala sente zo tayagala kisimu seka zingine nikubira bakadde bange simu olusi Allah lwabansaaside subhanahu wa ta'ala Allah ansonyi okulwawo nga sibakubira naki naye lwomukubidde essimu n'owulira ebigambo byayogera ne weewuunya akusabira duwanjereere ate ng'okimanya edduwa y'omukadde eri omwana we ate kati mwe muli mujja na butereevu kuba mukyalina bombi. Allahu akbar. Owulidde yasigazaawo omu kati eŋŋanzi ate n'ogayaala ng'ate wasigazaawo omu seka n'olule bibe boogera alonga munne taata naga munne mwana ondowoozezaako onkubidde ku ssimu barakallahu fiika Allah munnanga akugaziize emali etambule n'owula edduwa nga ziviira ddala min samimil qulubi nga ziviira ddala mu mitima muli munda osigedde n'owulira Allah kugamba n'ogenda ogamba subhana n'okaba oluusi n'amaziga ate ng'abaana abalala gye bali nga ye yasalawo n'akatwali tayagala kumanya bikwagana taata we ninga bannage esobi nnene aboluganda ate abaana ffenna tuli baana twazaalibwa muve mu kuyingira mu bitabakwatako n'olulala nabagamba
enjawukana z'abamaama bamwe ne bataata bamwe ebyo mubiviireko ddala era nsonga ekutuzaawo ŋŋanda z'abakadde bammwe webale nnyo maama wo bw'aba yayawukana ne taatawo tekitegeeza nti gwe naawe olina kwawukana na kitaawo olina kwawukana na kitaawo maama wo si muganda wa kitaawo oli kitaawo yakuzaala azaala gu musaayi zino khilaafu zammwe enjawukana zammwe zaaliwo olw'okuba maama wange yali mujja wa mwasime wa muganda wange gundi ebyo bibusire mu kasasiro si busiraamu tebikwata nakwo bikwatira kuwa oli kitaawo yewasa bakyala bekiggwa kikwatako ekiseera nekituuka ne balemaganwa nakola ki namuta olemaganwa noyawukana naye wakhalasi niseka nze ogenda nolaba famire seeka muze omwana wa maama gundi tukulagala nze maama gundi tetukolagala nze maama bali bannyoko bakyala ba kitaawo okitegedde taata waffe teyazaala baana mu bakyala balala yawasa omukyalo omwo n'oluvannyuma n'awasaayo omukyalo omulala kati tulinayo omwana muto waffe taata waffe yamuleka ndowooza mu siniya ya kyamusanvu oba kyamukaaga ziri n'akola ki n'afa kitegeera allah amusaasire ya rabbi ne tusigala ne muto waffe oli maama we gyali mama w'omwana oyo yafumbirwa naye omwana ne wa mama we takola ki tagendayo subhanallah bw'awumula ajja wa mama waffe era waabeera ewa maama waffe waabeera kati ali mu yunivasite naye tobuuta tali ku gavumenti ffe tukola ki kitegeera kyenjagaddemu okulaga nti bwe mubeera nga mulina enkolagana ng'ate era yeesaana oli omwana muganda wammwe ne we yali ayonoonekeddemu atandise okuyingiramu ebyokucyakalaku ebyobuyaaye okiwulire ne tumukwatako ne tumugamba nti ogenda kubeera otya mubuulirira butambuza otya bunaabeera butya obwekiyaye nga temutambula naye kiteeke twamukwatako n'akomawo n'ategeera bannange mbakubiriza mmwe abaana abalina bamaama bammwe ab'enjawulo ebyo mubiveeko ebyali ebyeto mutaata wange yankola bw'ati teyansomesa simanyi biki bye taatawo ekigambo okukuzaala khalaasi oli kitaawo era olima ebyo bibye ne Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bibye si bibyo nene osanga nga abaana ba mama gundi tebaagala ba mama gundi abaana ba mama gundi tebaagala ba mama gundi abaana ba mama tebaagala ba mama lwaki shefu tubiraba bingi ne mu family zaffe zennyini mwebiri abaana ba mama gundi tebakwatagana ba mama gundi olw'okuba simanyi yakola bwati maama waabwe baali bajja ne beeyogerera ebigambo sibe ne bakola biki ne baloganga na biki ebyo kasasiro mubikwate mubisuule mu kasasiro oba si busira tudde ku busiramu obutuufu genda olamire bamama babo balambule oli nnyoko oli mukyala wa kitawo era tokkirizwa na kumuwasa oli kinyoko era bw'oba ogendayo ne bw'abanga naye yayawukana ne taatawo alina waali noonya baganda bwe bakulagirire maama we gye yalaga oyo ogenda omulambuleko omutambuleka sukaali muzze eŋŋanda ezo tuze eŋŋanda ezo tukajja lugambe maama zizekkubo zaako wabulirawa maama mujebale maama munejjetuli obulamu webale nnyo wadde biri byaliwo ajja kugamba omwana ono subhanallah obusiraamu nga bulungi obusiraamu agenda okuva onoogenda okuva nga eddwozi akusabidde obusabitirivu obungi kubanga maama wa muganda wo bwe muzaalibwa mu kitammwe okuba kimwawukanayawukana engeri eyo yakhita obwo si busiraamu banaye tudde ku busiraamu obutuufu tudde ku busiraamu obulungi bantu eŋŋanda abooluganda b'ebitiibwa kyova olaba nti butuufu siteeka tubuliddwa emikisa tubuliddwa kutebenkera lwaki kukutula abantu ba ŋŋanda zaffe ate ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yakaletanga kabonero obubonero bw'enkomerero ate nga ketulimu mwe tutambulira bantu twawukana ku bantu banganda zaabwe wala hawla quwwata illa billah bakagamba nti oluganda luyimirira Allah alugamba nti ama tardaina an asula man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki qalat bala
Allah lugamba nti tosima nyungo ya kuyunga nkutulo ya kukutula lugamba nti ye bala Allah lugamba nti fadhalika lake chonchikuwa mpaka bamara kusoma hadithi hiyo nagamba nti iqra'u in shi'tum qawla Allah tabaraka taala musome bumba mwagala aya Allah igambe ta suratu Muhammadi aya ngabi mubili oba fadaka kwa 222 Allah gamba nti fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum Allah abafe mwandi musubirwa mwandi agadde okubera ke bwe munakulembere bwe munabera abakulembeze antufsidu fil ardi mwonoonye bwonooni mu nsi bwe mutyo olwokuba ofunye ku busente olwokuba okoze ekyo olwokuba ofunye obukulu olwokuba ofunye obukulembeze ofunyeko ku busente ogagawaddeko oba oli bulungiko mugende nga mwonoona bwonoonye mu nsi watukatu arhamakum mukutule n'eŋŋanda zammwe Allahu akbar Allah n'agamba mu aya eneddako jetegereze nyeka bya maziga Allah gamba ati ulaika mazimabo abefuna nti bakitalo ne bonona munsi ne bakutula enganda zaabwe ulaika alladhina la'anahumullah Allah we yakolimira amakulu nti yabaguba mu kasasira omuntu yenna akutula oluganda Allah yamugoba muki mu kusasira kwe ne yakogenda kudda wanga Allah gobe mu kusasira kwe ya akhil karim wesize ekinga Allah gobe mu kusasira kwe tabaraka taala oliseka muri bameka ewaffe mutatawo fetuli bayitire buseka temukwata asatu mwa n'okusoba kuba muzeeyi yabasa abakyala bana ate ng'era bwe yatalakanga nazaawo kati abasinga bonna bayawukana kati ali amukuuma ye wakaddiye naye okitegedde ne bannange bali bonna abasigala bamaama baffe era bakubiriza abooluganda bwenze aluugi bakubiriza asatu abo bonna omanyi gali kutekeko ebigambo byenjogedde saakola ine emyufu wange sitakola ine emyufu wange tugende mu maaso manyi gye bali n'olwekyo buluganda twenoonye abaluganda twenoonye tubeere baluganda enkayana tuve mu bintu byenkayana programu yenawulira ku leediyo programu eyo bagisaawo ng'abantu banoonya abaababulako oli n'ajja n'aleeta essimu ye nasaaye essimu ye n'amanya ge naganoonya muganda wange bamuyita bwe bati nasembayo okumanya mukwano gwange bamuyita bwe bati naye nasembayo okumanya mukwano gwe nasembayo okumanya nga abeera mu kitundu bwe kiti naye bannange nsaba agire ki bw'abanga awulidde programu eno ankubire ku nnambe ng'anoonya mukwano gwe Allahu akbar lwaki tonoonya mugamba otya tumanyi baganda bogi bali la hawla wala quwwata illa billah abaana abataata abaana abamamawo banange tuve mu siripi omubeera ki bugayaavu tuveere mu siripi nasitandise nakyo tuwaliwo olusiro tugayaala naye ng'ate mu bugayaavu nga tuwasalawo nti olukutulewo ng'enniya yeyo gye wakola naye bugayaavu n'olwekyo tuggyemu bugayaavu tuze oluganda obujja kati Allah agamba nti omuntu akola bw'atyo asasanya obwononefu mu nsi nakutulawo abantu b'eŋŋanda ze ulaika alladhina la'anahumullah beebo Allah azza wa jalla be yakolimira amakulu be yaguba mu kusaasira kwe fa asammahum wa a'ma absarahum Allah akbar fa asammahum kugamba naberanga kugamba bakigala bali awo summun bukmun umyun naberanga bakigala ate wa ama absarahum naberanga yazina araba naye nga talaba ayi kugamba byenda Allah subhanahu wa ta'ala ru'yatul huda wa an ru'yatud dalil wa an ru'yatil khair tebasobola kulaba kirungi tebasobola kulaba bujulizi tebasobola kulaba bulungamu tebasobola kulaba kirungi da tebawulira bulungamu naki araba naye talaba awulira naye takola kitawulira niki lwaki Allah lwaki amutusiza ku ekyo kubeera nga addidde obwononefu n'abusasanya mu nsi n'akutulawo naki n'abantu b'eŋŋanda wala hawla wala quwwata illa billah bino bwekyo bibitiibwa ayusala Allahu akbar lillahi alhamdu la hawla wala quwwata illa billah lwekyo oluganda suratul rahim abubira bibitiibwa
oyagala wandyagadde owange ow'ekitiibwa mpuliriza omukyala n'omwami barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan wandyagadde Allah agaziye mu riziki yo era kuwe baraka emikisa mu bulamu bwo sibira sekante efenna tujagala kubera nti Allah subhanahu wa ta'ala agaziya mu maali n'okuteeka baraka mu bulamu bwaffe tetujagala ffenna ensonga eyo naye tusobola kukikola tutebagamba nti gwe okikola otya kati tukikole tutya omubaka twagwa bwerere tatayagala wadde n'ennusu yaffe alayhi salatu wassalam atuyigiriza alayhi salatu wassalam tusobola kutya okugaziya mu maali zaffe emaali zigaziwe era tusobola tutya okubeera ne baraka mu bulamu bwaffe obulamu bubeere mu baraka obulamu buli mu baraka ne bweba butono naye nga buli mu baraka bwe businga obulungi ng'oli kumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala mu bintu bye twagala oba bintu bye tukozesa baki nga kiri mu baraka kikisinga ebingi byonna Allahu akbar ne bwekaba katono nga kali mu baraka omukyala ng'omulina wallah mu butono bwe wallah asinga omukyala omunene mu bunene bwe omukyala ono ng'ali mu baraka olitaliimuki nabbi kyagamba nti الدنيا متاع أيوة وخير متاعها المرأة الصالحة يعني مباركة الدنيا مبيو okujjako okujjako ki siba Allah tubakyala mulongo amina ya siba Allah rongo sibakyala batulina ne betunaafuna mu maaso ne bakola ki okyafuna ate namba esigadde y'enamba ngolingeyo kubira akalango atuka tuveewaawo kale nabo kuba kalango alina lugo okulanga ennamba gy'osigazaayo kitegeeza ki Allah kuteremu baraka amin naye nga bannaye Allah gotolina ennamba ebbiri ensonga ziriira zimanyikiddwa ensi yonna ezijja kujjula inshallah tabaraka taala ezijja kujjula inshallah naye nga bannaye tusaba Allah azza wa jalla atulongooseze bakyala baffe babeere bakkiriza babeera batya Allah tabaraka wa ta'ala babeere ku Islam n'abaana baffe ne bakadde baffe n'abasiraamu bonna bannange bw'ofuna akaccansi n'ofuna akaccansi n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala n'ofuna akaccansi niwanikako ku mikono bannange timwerabira okusabira obusiraamu n'abasiraamu mu nsi yonna obusiraamu bannange bugenda mustadafina ya akhi karim tashattutu byakwawukana yawukana bintu bya fitina bintu bya siripingo tuli bannange n'olwekyo tetulina kati kyakola okujjako okuwanika emikono okusaba Allah tabaraka wa ta'ala azza obusiraamu n'abasiraamu bannange twanafuwa abasiraamu bwe baba nga ab'amaanyi olwaleero bakola akbar lillahi alhamdu bafuuka abawansi kati omubaka sallallahu alaihi wasallam atuwa amagezi ga bwereere omuntu ayagala okubeera nga agaziwa mu maali agaziwa mu riziki n'okubeera nga obulamu buli mu baraka isma oliriza omubaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam nga mu hadithi ya Bukhari Muslim hadithi ya Anas radiyallahu an omubaka agamba nti man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu oyo yenna aba ayagala Allah mugaziza mu maali n'okubeera nga Allah amuwa kugamba obuufu bw'obulamu bwe okubeera nga buli mu baraka kulungi nnyo falyasil rahimahu kirungi ayunge oluganda lwe ayunge olaba n'olulimi Allah lwe yakozesa enti kuyunga ekitegeeza nti lukutuka tebayunga kitakutuka ati era kibadde twagala okwogerako kisheke mulimu abantu abagamba nti bakadde bange banvaako nange nembavaako zabantu bange banvaako nange nembavaako zifamire yange yankutu nange yahi karimu kiki ekitegeeza n'okuyunga okujjako ng'ogamba nti bwakeera enkya nga gwe uweeraba oli mu nsi nga tolina maama na taata olwo tolina luganda nga wakeera enkya nobeerawo bubeezi oba tolina luganda nga bava mu ggulu oba mbire oba bava mu ttaka nobeera wagenda okwekanga nga oli ku nsi nga tolina maama ne taata oba tolina luganda naye ebbanga lyomala nga bakadde we bakuzaala ekyo kigeza nti sayidi ya maama we yina abantu be sayidi ya tata oyina ki be bantu b'oluganda lwokigamba nti no ne bwoba wazaalibwa mu bwenzi oteekodde okuba nga omanyi oludda lwani
lwa maama la shaka fi dhalika wa barakallahu fi kubanga jogira ki jokunasaba jozibwa oyina okulumanya Allah bakalasi nolwekyo nti okuyunga tekitegeeza nti mubalinze bankutula nange ne bakutula tekitegeeza okuyunga kyekirwa nti bakutule gweyunga kubanga balina kutula olyoka oyunga okosuke ku ekya suratu rahmi ekyokuyunga oluganda tojja kuyunga kiyunge kiyunge ate nti ojja okiyunge oyabeera siritingi olina kuyunga kikupise gwe kyogamba nze banvaako gwe kati tubavaako oyunga nze muganda wange gwe kolaki ng'oyunga mama wako alimu olushiriko bijibiki otomera genda omuyunge omubuulirire webale nnyo khalas kubanga bw'otombere kumpi ani agenda omugambako bakadde bwe bashiri ku bakafiri naam bayunge be bakadde era Allah bw'akulagira tabaraka wa taala akulagira okubakulira buli kimu kyonna ekirungi obazimbire ennyumba tata maama gwavayo n'osiramuka webale nnyo maama agenda mu kereziya tata agenda mu kereziya bali bakaddebo era nga n'okuyunga okusokerwako obulungi kwe kuba koowoola okudda eri obulungamu ate mu ngeri eyeggonjebwa era okusamu gye bulagira mu kuyunga eŋŋanda zino era n'obeera ng'oli musajja muyunzi wa ŋŋanda okimanyi nti ne baliraano ba taatawo bafuukanga bakadde bo la shaka fi dhalika ogenda okulaba bakadde bo nabo olina kyobasammuliza la shaka fi dhalika ojja kutwala wa taatawo nsawo ya sukaali anti era mu kuyunga oluganda sheekhe oba mukolera obulungi batya birrul walidaini okubeera ng'oyisa bulungi mikwano gyabwe abantu bawangalanga nabo hatta ne bwabanga tata yafa osigala bano obayisa bulungi nofuna empeera ez'okuyunga oluganda olwataatawo ez'okulabirira bakadde bo sekataawo olinawo kakiso ne mutawhidi olesemu kiso kale barakallahu fika jazakallahu na oli yalina embeera eyo muganda wafuyo yali atya mukubeera nga yakolanga atya omusajja yagendanga nnyo okulaba mukadde we mukyalo wikendi yonna ateeka okugendako mu kyalo naye buli yagendanga okulaba bakadde baabo nga bw'atwala ebintu ewa mukadde we abaako ne byatwalire ki muliraanwa nga si musiraamu ate nga muliraanwa n'ekirala be bajja obuzzi ne basangawo basenga busenzi mu kitundu abataali baki bannayuganda ne basenga mu kitundu naye ng'omwana ono olw'okuba akulidde ku kyalo bali bamumanyi era olwagiranga ng'agenda okumulabako subhanallah seeka omusajja bwe yali afa yalaama oyo n'agaa temunziikanga ng'omwana tannajja subhanallah oli si musiraamu naye alaamira omutabuliigi temunziikanga nga gundi tannaba kujja temunziikanga nga tannakola ki nga tannajja bannange seka olaba empisa tezikola kati akazito kagenda ne kamugenda ku mutima n'agamba bannange ye yafa oli afa nga ono takimanyi nti yaleka alaami kati ali Kampala bamukubira essimu bamugamba nti owaayi nti Kalaveeri yafudde naye Kalaveeri yalaama tewali muziika nga tonnajja subhanallah nasirikana naga ya rabbi obusiraamu bwetugamba tuleme kuziika baki bakafiri yalla ngongeredde nkoze ntya amasala tujja gayingiramu ali muhimu nti olaba empisa ezo nampisa sheikh akhlaq ezo nampisa zetwetagisa okuzza mu bulamu bwaffe akhlaq allati la budda an nu'idaha fi hayatina tuzizze mu bulamu bwaffe abuluganda ab'ebitiibwa zempisa zetulina okuzza mu bulamu bwaffe biidhnillahi tabaraka wataala nokyo baluganda bebitiibwa sil ummaka beera ng'oyunga maama wo muyunge maama wo sil abak yunga taata wo sil ammak
yunga tata wo muto sul khalak yunga kojjawo sul ammatak yunga singawo sul khalatak moya yunga singawo sul khalatak yunga mama wo muto sul akhaka yunga muganda wo wa ukhtaka ni mwanyoko sul zawjataka yunga mukyala wo. Seeka mu mbeera eyo ujjukira Seeka yabadde atusomesa Seeka Kibirige ku Lwokutaano wano n'akoona ku nsonga era endala wadde eri wala ne kitubaddeko naye ng'era eri mu nkolagana ennungi kuba yabadde ayogera ku bwesigwa abasiraamu bwe twalinanga edda era nga batwesanga nnyo ekitiibwa wala shaka fi dhalika n'ayogera ku nsonga n'aleeta ekyokulabirako nti omukazi jjajjaawe yali musiraamu naye nga ye taata yali muki era teyasiramuka jjajjaawe azaala taata we azaala maama we teyasiramuka ate nga w'amaanyi nnyo mu kkanisa nga mulokolo w'abaprotestanti oba obategeera abo kuba balina enjawulo nabana abalokole b'olwaleero kati okumanya nti ebiseera ebyo enkolagana ennungi era kwe kulinga ng'okuyunga era ki oluganda omuwalimu w'omu kitundu omukyalo ono bwe yafa nga bamaze n'omumuziika bakoze eki yakuŋŋaanya abantu bonna awaka n'abagaa nti abaaye nti ekibakuŋŋaanyisizza ngenda basomera kiraamo kya jjajjammwe nga ova olwo abantu bonna ne barevulani ne baani ne baani ekiraamo yakirekera ki yakirekera ono musiraamu walimu w'okukyalo walabamu obwesigwa empisa yalimu obwesigwa yalimu empisa yayunga ki yayunga abantu oluganda kubanga ye yagendanga n'alambula omuntu oli era n'amutunuulira ng'alaba yasaanidde okusigala nga yalina ki ekiraamu kimukwatako amwesize hatta baada mautihi okitegeera ekyo kitegeeza wallahi naam tuyunge eŋŋanda ati tuyise abantu bulungi banaye tubeere bagonjebwa n'olwekyo yunga abantu bayunge n'ebigambo ebirungi biri mu amala arakaraka n'enkolagana ennungi tegedde n'okubayamba tuyunge tubayunge mu bigambo tubayunge mu bikolwa tubayunge mu mbeera zonna nga bwateekeddwa okuyungibwa tubayunge abantu b'enganda zaffe Seeka waliwo sandiyagadde kanyumya naye kankanyumye waliwo mukadde waffe yali musajja nga mugagga nnyo era yazaala abaana bangi abaana abagenda mu 6 Allah yamuwa tabaraka wa taala ya rabbi subhanallah naye n'awangala nga sente akolaki azirina naye omulundi gumu yali e Kampala ng'ali mu restaurant omu ku baana ba muganda we omuko n'ayingira mu restaurant okulya mu baana ba muganda we omuto naye bwe yayingira mu restaurant n'alengeramu taata we ng'atudde alya n'atuula w'atudde n'amala okulya yayanguyiriza asobole okubeera nga ki agenda asinkane taata we amusasulire agende bali amusasulire ye olwamaliriza mangu nnyo n'agenda n'asasula emmere eyakitaamaliriza n'amubuuzaako wano atansanyusa okulaba era ddala n'atambula n'akola ki ebyo mbimaze ebyawo naye omusajja omukulu ono omugagga n'emyaka gy'amaze mu bugagga ekintu ekyo kyamusigala ku mutima omwana ono agenda mu kyalo ng'agenza okukyalira ki ng'agenza okukyala n'ayitako ew'omukadde oyo nga mulwadde bwe yajja awaka omukyalira yasangawo abasajja abakulu abazze okumulaba obulwadde naye yatulika n'akaaba ng'alabye mwana mulenzi ng'agenza azze okumulabako n'abagamba bannange omwana oyo mulaba mwana wa muto wange
naye emyaka gyempangadde gyonna abaana abange tewali n'omu yali ampadde kantu wabula bannonako bunonyi. Omwana oyo yansanga mu restaurant n'asasula emmere gyendidde. Subhanallah. Yatulika n'akaaba nti ozze okundaba n'okundaba ozze. Oyo ye mwana yekka eyali ampadde. Allahu akbar. Olina abaana 6 plus. Okuyunga Oluganda kuli ludda wa seko jagamba nnyo nnyina Bukiswa naye nga kuga waliwo ebintu ebimu ebyokulabirako nga biri wakiriya nga bwebiri. Abaana 6 naye buli ajja gy'oli ayagala kumuwa hati. Tewali agamba nti leero nafunye akasente n'akasaati taata kamutwale kakiro ka sukaali n'ova mu nsi nga tewali mwana yali akugulidde wadde essaati. Bannange okuwa tekitegeeza nti oli mugagga ekintu ekiyitibwa okuwa nti kuwa bannange kikuba nnyo omuntu wadde omuntu ngaali kati olaba omwana yasasula obusasuzi mmere taata ye gyalidde ate nga yaze namugamba taata munnange gwoba onsasulira biki biti yandibadde amusasulira naye yamusasulira ne bwe yandisoose okusituka namulengera yandisasudde naye yali tamulabye takoze eki n'asasula n'atamula n'akola ki n'agenda n'amubuuzaako taata ngenda mangu naye bino ebyemmere mbimaze. Bannange okuwa omuntu guba mutima saba Allah atuwa emitima egiwa era egigaba bidini tabaraka wa taala. N'olwekyo abaluganda bebitiibwa okuta Oluganda alaamatun min alaamati saati sughra allati waqa'at wa lam tanqadi almustamirra. Okutula Oluganda kabonero bw'enkomerero obutono obuliwo mutuwangalira wetunuulire gwe kennyini olwaleero soka wekuba mu ttooki oli otya kaifa anta wa kaifa anti ma'a arhamika oli otya n'abantu b'eŋŋanda zo wetunuulire wekuba mu ttooki oluvannyuma gumanyi byogenda okwedabulula nabyo biidina tabaraka taala. Nga tumaliriza fenna tuli banafu naye tugezeeko kubeera nga bwe tusobola tweddaabulula nti ffe ku ludda olwaffe tuli balungi nnyo. Ffenna twagala kubeera nga tulongoosa ffenna twagala kubeera nga ebintu byonna banna Oluganda bibitiibwa banna ebintu bino tunga tubasobesa ebintu bino tetutegeeza nti ffe bannyo ffe tubikola ffenna tubireeta bitukuba ku mutima era wano tuli tutudde ku maggwa Sekamusanza ambuuza olina baganda bameka naye manyi gye bali naye nga lwaki simanyi gye bali lwaki mbeera nga simanyi gye bali lwaki sitandika okubanoonya nekola muganda wange gunne bwendiwo ogundi aliriddawa ate n'otu gundi aliriddawa olina essimu ye omutima gulimu obugayaavu ffenna tugayaalira ekintu ekikulu ennyo ekinene olwensonga tusaba Allah tabaraka taala atuggyemu obugayaavu atuggyemu n'omutima tuyunge abantu b'eŋŋanda zaffe abooluganda bibitiibwa. Omubaka agamba mu kabuli hadithi agamba nti wasuul mujawara n'omuliraano obubi ng'oyisa bubi omuliraano akunako kabonero kankume ate weekali ng'omubaka bwe yakwogera mututambulira sheekh tegereka Buganda seko omanyi nti kasokeswa hadithi njimaleyo agambye nti la takumu saa esawe ko tegera kuimbira hatta yadhhara al-fuhsh wa tafahush twasookerako wakati aturrahmi n'okutuluganda kitumaze kati wasuul mujawara n'okuyisa obubi omuliraano. Allahu akbar. Kati tandika nga tutuba kule kitogera seko omuliraano ogwo subhanallah wagazi ate nga twagazi edda naye omuliraano gujja kuyingiza abantu nnyo ki omuliro seko kumanya okuyisa omuliraano ye muganda wo nnamba emu bal asobola n'okusinga muganda wo oya kubeera okumpi seeka yamanya nti buli mwana aguddeko buli mwana akoze bw'ati yasookerwako okitegeera bali bagenda okumanya bamanyira ku ye yabagamba naye seeka n'obeera ne muliraano awo nga tamanyi na nnamba y'abaganda bo oba eyiyo yennyini tagimanyi
Gumulirano awo gwasembayo kulirana wali omanyi namba y'essimu. Ate njagaza ati. Tukirabanga siripingi. Yenga nayange gyalina. Yenga ajagaza ati. Seeka ate wano wetuwangalira wano. Ate wano wo waziwunye. Wali ba foreigner abalinga nga ba foreigner. Wallahi wali waziwunye. Seeka oli gwaliranye naye nga ennyumba zikwataganye. Tugende ku fulaati. Tutunulira abantu abo mu fulaati. Bali ku fulaati onasoma mu kisenge kino asoma nenga nali mbeera ne kojja wange edda nga nkyali ndi muvubuka n'akava mu ssomero awo. Wa mu kibuga? Mu kibuga e Bukoto mu fulaati. E Bukoto eyo nayo kiswa oba? Kiswa. Waqi'iyya. Teriko nfuufu wadde. Kaakati mukyala we n'azaala omwana. Kati mukulu we najja n'anona omwana n'amutwala ne bamutayirira. Akaana obudde bwatuuka ekiro ne kakaaba akantu ne kata. Ne kabuliidinga. Bagenda okwandiba ne okusirika ne kafa. Akaana. La hawla la quwwata illa billah. Kati bano we beebakira nange awakana naliwo. Bunga wamanyita. Mu kisenge kyange nze neebase. Okeera ku makya omwana yakoze eki? Omwana yafudde. Alumuhimu sawa netuuka eyo kola ki? Omukyala n'atema emiranga seeka tewali yajja nono atutunuddemu bw'ati teyajja. Kati essaawa y'okufulumya mayiti nze nasitula mayiti nzize bulungi mugundi nengikwata bwenti mufuluma mugenda okuziika tuva mu fulaati waggulu tugenda okuziika ng'abantu balingiza batya abali mugundi mu buyumba bwa balingiza bwe tufulumya egundi tugenda gwe muliraano gwaki gwa fulaati. Naye bannange bakadde baffe bamanyanga emiriraano byalo na byalo seeka okuyisa by'omulirwano mpisa mbi nnyo etali mu busiraamu wadde n'akamu wadde n'akeddagala. Okimanyi seeka nti olwaddewo omulirwano bukukwera ku makya nga naye alifu jaaraho nga tamanyiwa mulirwano gwe. Seeka wano basobola okukola emikolo gy'okuziika egy'embaga biki nga mulirwano wali tamanyi. Tamanyi kigenda mu maaso bwe kiri era nga bano tebaagala kumanya nga naye teyagala kumanya. Bwe kiri ate tubalaba wano buli lunaku ne mukeesa ku makyanga olwaleero aljaru yu'dhi jaarahu bikulli suwari al-idha nga kugamba ng'anyiiza emiriraano abakola ebibi buli kyonna ekibi nga bw'okimanyi ng'akikola abantu ba muliraano gwe. So nga waliwo hadiisi y'omubaka sallallahu alayhi salaatu wassalaam eraga nti nno okumanya omuliraano gwagenda wala waliwo ebintu ebimu by'oteekeddwa okubeera nga bw'oba onoobikola omala mubuuza muliraano awo. Okugeza nga ki? Oyinza okuba nga oyagala tugambe kuyisa mufulejje kukola mufulejje gutwala mazzi seeko omala kutegeeragana na muliraano nti wanjagala amazzi gano agava ku nnyumba tugakolera omufulejje gagende wano. Naye abantu tebaagala kumanya yatebwasalawo atema butemi oba gagende wamu ne paka mu nyumba banange suul mujawara. Allahu akbar. Tuzze empisa mu bulamu bwaffe. Tuzze empisa z'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwaffe. Tuzze empisa z'omubaka mu bulamu bwaffe. سوء المجاورة خلق خبيث ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق من علم الدنيا الخلق. سمو mpisa za Buislamu era tekirimu mpisa zoye ya ombaka sallallahu alaihi wasallam yakulatya eyayigiriza omulirwana bulugana bibitiibwa. Subhanallah, mutufu singa tudda mu mpisa z'ombaka sallallahu alaihi wasallam la sa'idatil bashariyatu kulluha fi dunya wal akhirah. Singa tuzza empisa zaffe mu bulamu bwaffe netuzizza ombaka sallallahu alaihi wasallam zatusomesa ez'obusilamu abantu bonna bandibadde nga bakola ki? Nga beeyagala babeera mu mirembe ku dunya n'okusemuka kwennyini. Ate olowooza obusiraamu bwatambula butya nempisa seeka yatubuuza juuzi nti ffenna buli omu yeetunuulire kiki kyoyina ekisobola okusikiriza omuntu okusiramuka olwaleero gwe kennyini nga togambye basiraamu wabula wetuwangalira olwaleero wano wetule gwe omusiraamu olwaleero mpuliriza omukyalo oba omwami tunuulira kiki kyolina oli omukansiri kyasobola okutunulako nagamba okwegombako n'asiramuka nagandi kansiramuka omusajja ono masha Allah bwesigwa
mazima butuukire butali buli azamaanyi butalimba butavuma ebyo byonna ne bitambulira wamu butageya butakula lugambo butabera na fitina kyakwegombako butayagala bakyala babano kyakwegombako mpisa nnungi kumubuulira muko kuyamba kwogera bigambo nga bisaana oba gwe kihaji ekisinga okwemula ku kyalo butatemerera kyakwegombako butawayiriza kyakwegombako butalya mulukwe kyakwegombako butalya riba akwegombako ki asiramuke Allahu akbar olesa akantu ako shekhna akwegombako ki olwaleero buli omu waali yeebuuze mu mutima gwe waliwanneegombako obusiraamu bwange nze newunyaseka bakadde bafaabedda barakallahu fika jazakallahu khairan seeka waddenga yalinga ku kyalo oba nga yalina ebbuca oba edduuka ng'alina n'edduuka okimanyi nti abatumira abakafiri bennyini nga baba batuma omwana ogenda ku dduuka amulangiriza kugula bwa musiraamu lwaki genda wa Huseeni oli kugambe togule wa Matiya kutuma ebitono bigule wa gende wa musiraamu lwaki omusiraamu mizaano ye nga yeewera akane bakabakeerabidde balance omusiraamu akayita jakutwala sente za mama wali sente za mama wo ekitali ku muntu mulala olwaleero ekyo kyavaawo kyovola wanti tebakyatwesigiremu wadde n'akaddagala abasinza tujjamu otwonoona ku minzaani bakinjaagi nabana bapima emmwanyi okuba endebe ne zidda waggulu naye ate abakinjaagi bagenze wala nze nabasalira amagezi bwe mbeera Uganda bwe nkugamba ndijayo enkwakwa ogijjayo bwoti nagagiteeke ku minzaani bw'omala ogiteeka ku minzaani nga nkugateeka mu kaveera anti olakwongezaamu sente esifaayo awamanyi bw'anaateeka ebijjo tolaba ateme nga tolabayo ateekemu amagumba n'okujja n'ebinyamanyama ebikadde naye yakhiri kalimu Allah yazikiriza omulembe mulamba lwakendeeza bipimo omulembe gwa nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam Allah nasasula namba ku nsonga eyo suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أي مزنون بيدين تبارك وتعالى ومبكى قامبا صلى الله عليه وسلم وقتلكم مزتوان في يمكو ومبكى قامبا عليه الصلاة والسلام حديث المصحيحين البخاري ومسلم حديث أبي هريرة ومبكى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومتكرز Allah tabaraka taala nonakulu enkomerero kale ayogere birungi byerero ba awasirike waman kana yu'minu billah no mutokezo Allah tabaraka taala wal yawmil akhir nonakulu enkomerero falyukrimu dhayfahu kale awekitibwa alabirire akoleshi alabirire awekitibwa omugenyi we waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu tanyizanga mulirwanawe Allahu akbar tanyizanga ki mulirwanawe tanyizanga mulirwanawe ombaka sallallahu yatuka n'ogamba mazala Jibril yusini ejja wano wansi ejja sinalabayo ejja kujja agamba sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma agamba mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu يعني من كثرة ما زال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار ومبكى روزاتي يا روزاتي واي umusabiri wagenda kumufura omusikawe bwanafa inamu ebyomusika okugamba engeri gyamulamira omulirwano buli lwajanga jaruka buleja omulirwano Muhammad omulirwano okuza mbaka byaluza kyowali timucha kumachango omulirwano nti bwe nafa ngayingide bantu abansika agala okola ku maali naye okimanyi nti astahakwera okubaako nekyafuna naye nga kukola ki kubeera nga omulirwano ate omulirwano banne tigukuba nti no nyumba naku nyumba ewe waka wenyini mukyala w'omulirwano gwo abaana bo balirwana abo
tata wa bakadde obalirwa nabo olina okubayisa mubeera mu nyumba mwena kati nga bino ebyeddugaani omuliraano gulina haki ssatu era shaka fi dhalik hadisi ogimanyi bulungi okitegedde waliwo haki nga omuliraano akuvunaana haki egi oyo muliraano awo okitegeera muliraano awo baba wakuvunaana haki ezi muliraano awo ate nga musiraamu tamanti tego musiraamu olina haki ssatu webale nnyo muliraano awo musiraamu ate muntu wo wa luganda silatu rahimu olaba tugikomyewo ate kuyo kwe kuyunga oluganda era okitegeera oba okitegedde bandange bitwaliramu byo embeera zonna kati nga wano Dubai abantu basola mu bed spaces okitegedde byo byakusula mu lumu bantu 7-6 abo bosola baliraanaabo tulina kubanyiiza tudde ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ya akhi karim balirwa nawo barakallahu fikum seeka nga tuzzeeyo ku muliraano ogwo gwennyini nyinawo nawo kakiswa naye tekajja kuwanvuwa nnyo kiswa teyali nnungi njagala kubalaga nti bannange enkolagana ku muliraano eteekeddwa okubeera ng'ebeera nnungi bano baali ba mizigo omu si musiraamu mulaamu ki kati ono atali musiraamu agula embizzi buli wiikendi n'akalirira okitegeera awo kusigiri kwennyini ebweru yonna eggwera muki mu nyumba ya musiraamu muzimanyi ennyumba zaffe mizigo olusi gyatuuka bamuganga munnange tuzanye embizzi yo girye lwaki ogira yonna yonna neggwera eno ewange agenze ku LC babituddemu naye nga ontakola ki tawulira kati omusiraamu obwongo ne bumuwa nti nange ono kamusasule omusiraamu manyi kye yakola yagenda ng'agula kamulali ng'amukaza ng'addira esigiri ng'agiteeka mu nnyumba ng'ateekako kamulali budde bwakiro ng'atambula ye ng'asiba oluggi ng'atambula ng'agenda seeka omukafiiri yasula akolola yasulamu mu nnyumba n'abona obwana bwakolola bwafeesa bwanyiza bwakaaba niba eyo si hali siyali hali eyandibadde amakulu nti eyo si ennongoosa kumuviira eyo si hali kuba kati yagwa mu kibi nga ye kati ate naye n'ogwa mu kibi ekyokukola ki ekyokumunyiiza ekyokumuyisa obubi ekyokumunyiiza abeero si bwe baabiyingiramu nga tumaze okusajjuka bwe bityo omusajja ono yakkiriza okuva ku ki ku mbizo gyotya naye nga kale yagivaako wakozesa egundi embeera gye wakozesaamu naye nga tekyali kirungisigala muliraano ate gwe oli musiraamu olina kulaga obusiraamu si bwe tulagira ategede si bwe tulagira omubaka sallallahu alaihi wasallam yali takabala sayyi'an bi sayyi'a oba su'an bi su'a oli yamukolanga kibi ate naye tamukole ki ekibi wandibadde ofuna engeri gy'okola ki gyotuusamu embeera eyo ku nkomerero yaayo naye nga ate siwo jukira nti kati yalina abaana bali wana tebalina musango gwonna gwe bamanyi gwe wakiri wakati wa ne taata waabwe lwaki bakoloza ekiro kyonna bubalwana batukibwako bakolola basulamu mu nnyumba kati abaana bamazeeko emirembe gyonna misango mu maaso ga Allah tabaraka wataala bannange tuyige engeri gye tukolaganamu nabo naddala eri abantu abatali basiraamu tubayigiriza buyigiriza kubanga bo balina ekizibu kyabwe bw'abanga akuwalanye akuwalana paka lasiti bw'aba alina kyakukola nga kikunyiiza akikola ebbanga lyonna ye eri mu ddiini eyiye tebabimugamba nti weeyise bwoti omuliraano tolina okuyise bulungi ezo mpisa zaffe za busiraamu era nga ziteekeddwa okulaga abantu omubaka ziyalina bw'abanga muliraano wakeera kumakya n'asamula ennagisi mu mulyango ate gwe naye tokwata empitambi ate oteke mu gundi ye ogiteeke mu Gutereza genda wali abakulu soko omugambeko bw'abakkiriza ajja kutereeza bw'abatakkiriza waliwo abatutwala wahakaza katusombeyo hadithi eno katumaliza wadde nga twanvuyemu naye nga nsonga nkulu barakallahu fikum omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti wallahi la yu'min allahu akbar emirundi emeka babugamba nti man ya rasulallah
ani oyo ategeka kukkiriza mazima tajja kukkiriza abakulu tukkiriza bukendeevu yalaire Allah tabaraka wa taala andi ngamo getebe tagisa kulayira alayhi salatu wassalam ayirwaki nga Allah yini yamukakasa n'agamba atya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kati bomugamba nti ani oyo atagenda kukkiriza obukkiriza obukendeevu amugamba nti man la yu'manu jaruhu bawaqi'ahu oyo mulirwana we gwatawona bibibye ay shururahu gwatawona bibibye wa akhlaqahu sayyi'a n'empisa zembi mulirwana we gataziwona wa akhlaqahu alfasida empisa zemvundu embi nga mulirwana we taziwona kati twali empisa zonna zomanyi ntimbi nga mulirwana we taziwona obukkiriza abo bukendeevu era oyina emisango mu maaso ga Allah tabaraka taala mulugade bibitibwa saba Allah subhanahu wa taala atuzeeyo ku mpisa z'omubaka sallallahu alaihi wasallam atuzeeyo mu mpisa ennungi barakallahu fikum jazakumullahu khairan atuunejjana masha Allah kunejjana ya rabbi taala sekallugi yankwatidde wano naye leero mukadde wange kwatiddewo kumpisa wannamba ndabika omusomo ngukyankalanyizza sigukyankalana tufunye munnyo kiswa ezo z'oleeta ezitagwayo era oli yagamba nti naye kiswa zitagwayo ezo zivaawa naye nga temani watu kiswa experience n'okuwangaala Allah kuwa obuwangazi obulungi rabbi olimu emikisa saba Allah ategeeza obusiraamu n'abasiraamu Allah tutegeeze bakyala baffe n'abaana baffe n'abasiraamu bonna baulama baffe ab'ebitiibwa ne bashuyukhu baffe ne baganda baffe abaasibwa abanguyize baveeyo mangu nnyo آمين يا ربي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته